Swear in the name of Almighty God. Empigi bassentebe b'ebyalo bakubye ebirayiro okutandika okuweereza abantu baabwe nga mu tawuni kanso y'Empigi tawuni Kiraaka yakulembeddemu omulimu guno. Wabaddewo katemba bassentebe abamu naddala abaawangulwa bwe bagaanye okukomyawo sitampu okuziwa abaabawangula newankubadde tekirobedde abaawangula kukuba birayiro. Naye tubanga twamuwangula sitampu alemera yaki yakedde wano nga tumanyi sitampu agireesere bagenza okumala okufulayiza batuwe sitampu nga batugamba chairman sitampu yesenene teyagireese. Bwe babeera ng'ekitundu kyakugjamu obwesige yandikkiriza ne tutambula naye ne tumwebuuzaako n'aleka kukola nsonga zino bweziti. Kasita chairman waffe amaze okulayira tugenda ku kyalo ffe twagala sitampu yaffe. Bassentebe bano bangi basanze akaseera akazibu oluzungu bwe lubakutte entegetege nga n'abamu batuuse n'okwogera obwama ate abalala balayidde mu kikoosi. Shall faithful exercise the function of the chairperson LC1 of Mpani. Tawuni Kiraaka asanze akaseera akazibu abatuuze b'ekyalo Buzingu bwe bazze nga bamubanja sitampu y'ekyalo kyabwe kyokka n'agezaako okubannyonnyola nga buteerere kwe kusalawo okubeetegula. Ayenda kubaka abasajja abeerufuka bakulembera oyo chairman ki oyo chairman ki abba n'abalema abba n'ababbi singa chairman tatuwa sitampu nazikolera kabanyanga basibaani n'abatabaddeewo tugenda kubawandiikira bazizze bwangu ddala era mu mbeera eyo Tawuni Kiraaka avunanyizibwa ku byalo wamu n'omwami ow'omuluka n'abakyetaagisizza okukwasaganya. Bo bassentebe abatafunye sitampu balaze obutali bumativu bwabwe. Munnaffe sitampu simanyi oba yafuna buzibu ki teyasobola okukomyawo ng'obuyinza bikikwatako naye tusuubira nti ajja kwetereza mpolampola sitampu tujja zifuna obudde bwonna. Sitampu ekiriwo yagitwalaga mu kitundu kyakozesa kubanga ne bulijjo abadde chairman emyaka esukka mu 3 abadde nga sitampu atambula nayo mu nkwawa tagireka mabega. Ate bba abafunye sitampu z'ebyalo byabwe baliko bye boogedde. Ndi mwetegefu okubeereza abantu bange kubanga banneesiga ate babadde banneesiga ebbanga lyonna naddala abakyala kubanga nze njagala nnyo omuntu wa wansi. Ne mu ggombolola y'e Muduuma nayo bassentebe bakubye ebirayiro byabwe. And observe laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of Uganda. Bassentebe batubuulidde bye bagenda okukola mu byalo so nga n'abo abaaliko ne baddako bagamba waliwo bye batandiseeko edda. Mudaba ni muvubuka ndeesa amagezi gange ag'obuvubuka mwena mukimanyi nnyo tino mbaddeko e Bulaaya ntambudde mu nsi 43 ngenda kweta amagezi g'enzija e Bulaaya ebbanga lyemaze nga ntambulayo ndagatte mu magezi gaffe aga wano mu Africa ag'e Uganda ndeeta ekyenjawulo. Tulina okulaba nga ekyalo kyaffe kyonna kyaka era nga buli muti gw'amasanyalaze oguliko tuteerako ekitaala era essaawa zino bwe njogerera ebitwata akafunako ebitaala 10. Ng'ekyalo tufunye okusoomoozebwa nti ssente za gavumenti zibadde tezituuka ate ne puroguramu zonna zibadde tezitutuukako ng'abantu. Ssentebe w'e Muduuma John Bosco Sebulindye alabudde abalayiziddwa ku nkozesa ya sitampu. Nti sitampu eyo omuntu agisanyukira nga bagimuwadde naye sitampu eyo ate ya bulabe oyinza okukomekereza ng'ogenze mu kkomera kubanga sitampu butwa okugikozesa mu kubba okukikozesa okutwala ebintu by'abantu n'okugikozesa obutakozesa bwenkanya. N'abatuuze baliko bye baagala bassentebe baabwe bye babeera bassaako essira. Ericom yagamba tagenda kuggyako ku muntu ku ssente za bbaluwa wabula nga ffe ab'ennyumba abaazimba ajja kusaba buli mwezi 10,000 ezezi ate nga zigasa. Kino ekitundu ekyaffe eky'ebuyala naziri kyekitundu ekiyitamu kuba tuli ku nsalo ne bayiwa kasasiro tusanze obuzibu ku mmoloka ezipaakinga ku mabbali n'eziyitamu mu kibuga ez'embwenfu. Tusaba nnyo chairman waffe okulaba ng'alwanako ekyo emmoloka ezo okuyita mu kitundu nga babiseeko amatundubaali.